omulungi atulaba ku Terefayina nkubuuzaako nti osibye otya nno munnange olunaku olwaleero lwa Sande kulikayo yonna gy'okomye gyebale gy'otuusizaako engalo kekadde aka puroguramu yaffe eya Mubuwuufu nze Stella Nandawula tukuleetedde omwami Johnson Muyanja Ssenyonga era nga tumukomerezaawo Sande eno tulabike nga tutambula mu buufu bwe okutuukira ddala paka bwe tunaalugusa era nga okuweerezaawo kwa Mubuwuufu wa leero tumusanze mu maka ge ng'ateredde entende tumusanze ku kyalo Kisoga B mu Town Council ey'Ekisoga era ali mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe ewa Ssekiboobo ssebo okyali bulungi Mukama yeebazibwe buuliza ku Baterefayina mikwano gyange ate neeyongedde okwebaza Katonda bwemukomyewo okumaliriza olunaku luno kusaasira abafunye ebizibu naye siyinza ate butakigaza kubanga wiiki eziyise mubaddemu ennaku enkulu ennyo abakyala baaba olunaku lululuka nga 8 Maaki naye kati tulukuza kumpi kumalako omwezi mulamba tumalyozayoza olwo byonna ebituukiddwako era nga twongera okusaba abakyala balina bye batuuse mungera okukwata ku bakyala abalala eggwanga lisirike ensonga y'abakyala eno gwe tokulaba nga ffe abeeyagaliza ennyo nina eyangambye ku mulimu abakyala mwatusobera banna buli kimu omukyala mukyala naawe otulaba nga abeeyagaliza ennyo Katonda yabawa odiya kubanga bakuba tebakkiriza Katonda ne bwe yali atonda ne Bayibuli egamba omukyala kibya kintu ekirungi kyosanya okukwata n'obwegendereza omukyala bw'ataba nnyoko aba mwalawo aba mukazi wo abamwannyoko kati efikino oba olijjawa obutabaagaliza Honorable tufundikira sabbiiti eri oli meeya bw'ova ku bwa meeya oddawo kati nno obwa meeya bw'oyogerako bwe buli bwe nagambye ni court chairperson stroke meeya ebeera town council olwo 210 nfulwa ogazi y'ekibuga ky'e Mukono ekibadde town council okufuuka municipality era Mukono afuuka municipality eyasooka mu district ya Mukono era nfuna omukisa okubeera meeya omujjuvu atali olini asoose okutwala obwa meeya obwo obwa Mukono municipal council byali bitya oyita mu mitendera ki era baddamu ne bakulonda naye okulonda nemuba ne division luli mubadde mwekka Mukono ebadde Mukono town council efuuka division era gyetwatuuma Mukono central division tugigatta ku Goma ebadde Sabo Kawunti kati Goma efuuka Goma division ekitundu kigaziwa abalina ebyala 21 mufuuka ebyala 41 abalina wards 5 mufuuka wards 10 n'okusoba nobibiba birungi ki ebiri mu ekyo oba self autonomy oba weetongodde town council ebeera kumpi eri halfway mu kwefuga ebiseera ebisinga odipendinga nnyo ku district capacity building sente ziyita mu district bino naye municipality ebeera ne vote eyaayo erambalamba era nga yeefuga mu byonna eba ne inginiya owaayo ebyuma ebyayo ebyenguudo full load unit era gavumenti yagituwa twebaza nnyo greda wiroda dipa nga kitegeeza ti okukola enguudo tokyagenda kusaba byuma ku district makatikati wanongo oddamu okwesimbawo okulondebwa ebiina byali tebinajje olwo bizze olipireriwa nze nali ku kadi enale naye enale mukuolwo nitwekuba amakuuli fekkano naffe kandi okwaga buli omu okweyagaliza asobola n'atasobola nze negijja independent enosooka noddako ebbali najja independent mwagenda mukana akamyufu k'ekibiina ye ndakagenda nogenda nakagenda mukubanga awo effitina lyali lingi nnyo ekintu kigaziye abakyetaaga beeyongedde obungi n'omulyo bagulengera abalimirira bali boogera kino boogera olwosula otya si bubi ke kalulu kekyasinze okuwangula ku percentage nange nezeeyo 87.3% kabenvuganyiza nabo bonna balekedde buli bagabane kale nno kyampa buli nnyo najja independent
much as I was NRM Leni kubanga NRM yali pate yange naye obulipo obubeera eno munda mufekka eriyo omuntu nga talina kyewamukola naye nga yita kwagala ate oluusi alina access mu kukola lipooti zebaweereza mu bakulu ezisiiga enziro ezirimba oyo wamulaba oyo abadde negundi kati Mukono nga kuba katiriza abantu abasinga Mukono bonna bali benaale ennyumba kwesa kati Bwakaluba yali wenaale owekitiibwa Namboozi yali wenaale yali wenaale kuva ddasi wa DP ate be babigenda mu luvannyuma bonna baali mu kintu kiki kimu kati naye olw'embeera zino ez'okwogeragira ne bagenda nga kati olaba owekitiibwa Namboozi n'agenda mu DP kati we byatuusa owekitiibwa Bakaluba n'agenda mu Nuupu naye bonna nga baali baki benaale era twalinga nabo naye kati awo nga bwoli bwakulaba olina gw'obuuza oyo akolagana n'egundo bye balimba pulezidenti eyo kusimba enziro kati kwolwo ne ngamba owanyi akabinkano kasuse era nebaza Katonda nga independent candidate nempangula 87.3% win nembeera meeya omujjuvu asoose wa Mukono municipality era president w'abameeya mu ggwanga nengenda nvuganya ne bakimpa ne tukola emirimu kubona kola emirimu mu Lavrak Amica UAAU obatali kwerekamu ng'abantu ate nga ndi feya bwe ŋŋenda nendaba emikago neŋŋamba Mutyana Town municipality nkuwadde ekibuga kino kolagana nakyo Lugazi kolagana n'ekibuga kino Njeru kolagana n'ekibuga kino nga bonna tweyagaliza nga bwabaawo omukisa gwe twali funded by SIDA Swedish International Development Agency naye ng'ogenda okulaba Entebbe n'ojjayo omu Embala n'ojjayo omu Kajjansi n'ojjayo olukajjansi nga yali tannafuuka tawuni n'ogenda mu kibuga ebira n'obaalansinga ekyeri information bonna n'ogibawa twalinanga water week ebeera Sweden Stockholm nga bonna you invite all you put them on board ne bamanya ne baagala nnyo era emyaka ana malako nga siina buzibu nga pulezidenti w'abameeya era naliko pulezidenti wa Lavra Lake Victoria Local Authorities Corporation yali ekolaki egatta amawanga ga East Africa agali agabana ku nnyanja Nalubaale ebibuga nga mulina kukolaki nga tuyamba nabino ebyemijingo twabiyingiramu nga mukiiko bagala tukola twalinga tukolagana ne Kisumu Omabesi Yaya Arusha byonna ebibuga nga bwe biriyo n'ebigatta ku nnyanja Nalubaale nekituwa enkolagana ennungi SIDA netuwagira abantu bafuna capacity building okusomesa abantu ba town engineers ba planner how to stop polluting the lake kubanga abantu abasinga bakolanga amakolero nga buli kintu kigwera mu nnyanja netutandika obbawo amagezi nti amusobola okukola wano naye emidumu temugitunuza mu mazzi kubanga mutta byennyanja kintu kyakola era kyatambuza bulungi nakati kyazzeemu yali tuli mu woofiisi naye era tukyali nabo okubawa amaki temuli mu kusoomoozebwa ku bukulembeze buno obupya anti abapya okujja kukutira obwereere kati gwe ogenda kuddamu okusaba kalulu gyali kati semwogerere simanyi serunjoji owedde ye owekawembu kati ye pulezidenti wa Lavland kati bwatuyita n'ayita Stephen Kabuye nange ofiirwa kyenagambye nze nakwata ensawo ya Stephen Kabuye nga tugenda e Germany tugenze America tugenze tugenze Bungereza ng'oluusi tuswana mu luumu emu tetufunayo ennene netusula wamu tusobola okuba nga twekubaganya ebirowoozo twogerako presentation ze tugenda okukola enkya mu Waterway Stephen Kabuye n'aleeta issue eno n'ennyimirira n'enjogera ku eno then Uganda was fully represented ekyo nga kyefo kye twafanga n'olwekyo okukakana nga bitambule naye nga kati bagezaako kizuukusa so obwameeya bwanyuma nnyo era naye olwamala okubunondako nga mpangule ne percentage eyo neŋŋamba munnange bw'otava wantu olya butwa bwa mmesi neŋŋamba gamba obwameeya butadde oluddawa ŋŋenda kubwemukira wakati wano ng'oli meeya olina ekirowoozo kyekyali ekirooto kyo nti wano ndi mu lugendo lwange jagala kifundikira eri eriyo omwami gwe nagambye eyanzizaayo okusoma nsoma nfuna diguli esooka mu busomesa ambeerako
Muyanja, you must go for a master's degree. Bamuyita Joseph Kimbo. Naye mba ndi awo surprising meeting at Tango Dozi. Ambuuza waddayo okusoma. Tinedda mpozi yali lecturer awo. Yali lecturer awo. Makerere. Johnson, this is my last time warning you, must go back. Era kati mwewala nnyo kubayinza okunzizaayo. Agala musisinkana kati olwo ndi kuba meeya mbuyingidde. Obwa municipality mikulu meeya mbuyingidde ate nzirayo okusoma ku Uganda Christian University. Master's degree of Human Resource Management in Education. Kati olwo ndaba nga ebitabo byennyongeddeko experience gyenfunye nsobola osaanira okubeera omubaka. Ani akulukira ekyobubaka kino? Tiwali yakindukira naye ekyasinga okuwugira nagenda twali mu katiko ka parliament nga president w'abameeya nga ngenza okukubayo omulanga kozi bannange mwali bateebeko gavumenti musowooza kubwe mutumwe nga komiti kubanga mwino byonna bye mufuna tubirabanga ebyammwe biririzoneka. Waliwo eyagamba sijja mwogera linnya nangalira abo boyagala naawe weesimbewo bwesimbi ofuuke muki. Kwali kusomooza kunene era neevaayo nga mugenzi kumanyi. Komawo wano nga ng'omubaka. Ngende mu parliament. Ate Mukama nampa omukisa n'ekituukiro. Akalulu ka palamenti kaali kati kanoonya. Aya baasi. Akalulu ka parliament. Kubanga mind you nali mu constituency y'obwa meeya oba municipality eriraanye eno gye nnina amasomero gye nnina na wano we muli awaka naye nga yo ya byalo 200. Nva mu constituency y'ebyalo 41 ogenda mu 2 muyengera mu constituency y'ebyalo 200 ng'okutambula kuyina kuba kungi okutuusa service mu bantu kiyina kubanga kingi kali kyali kitegeeza nti waliwo okukola obutaweera. Akalulu okanoonya otyo kaali kaawukanamu katya because obviously kaawukana eno yonna gy'ovudde kati oli mu kalulu kenyinza okuyita ak'ekikulu oba ke kasinga n'okuba ak'ekito. Bonna nga tewawukana ba municipality lwakuba akalulu k'ekibuga ko kalimu nti toyogera bingi nnyo. Akalulu k'ekibuga kasita oba wa manifesto ne babakola bye balaba byokoze byawukana n'akalulu ketuyita rural based. Kali urban based kano rural based kuba kati eno ndi mu byalo. Olina okulowooza mu nzizi bw'okola oluzzi lwawana ate olweri nga tewalukoze abiri banyiga bunyingi toyinza kandi kakoze luno newafajja. So ate information flow teringa ya kibuga mu kibuga kati kankuweja okulabirako bwe nali ntandikira kuzimba ekkanisa y'e Naluwala okugisereka yonna naye ng'ate n'abaliraanye ekyalo ekyo tebamanyi gwe wagiseresa kujjako abasabirayo. Tibanga kibuga ekibuga buli kyokoze kisaasaana mangu abali ku malwa boogerako abali naye no mukyala gwomanyi ngenda kuwumulamu nkomawo n'ekyono kyaffe ekyokubiri tova.